Sandra Liani wa Sanyuka TV omugongo mye. Ebya Sandra Liani si birungi maziga goka akatame kalina maasawo nga bamutwala mu ambulance. Just ka video kampeleka like kabenga kasotambula katukere omuntu yenna abali mu mission okusula Sanyuka TV. Gwena tana subscribing atukujukiza subscribing ate nina na mawulire ga Biswanka ono mwana champion alina skin gwe yajja ku mafuta namala namwefulira naye mulina mu maasawo kale katuyongeyo na mawulire gafe agalero hajimiti ono nga akujukiza gwena ayagala okulombereddwa namba eri awe sembe 15 min boxing aberenga akulombereddwa oterere kale katuyongeyo na mawulire gafe byaddala lero onaku olwalejo wali ku papo pate tororo ibadde tororo awo 40 poto gye babadde kale nga mbadde ngase kingdom namba osegeera mwabategeera kingdom mba mukitegera kino eri mutoro kingdom osegeera simbadde sigaba mutoro ne toro si district wabula toro eri nga kingdom eri kasese 40 poto bichi babaddeyo papo pate era nga ono muwala akola ku Sanyuka TV amanyikidwa nga Sandra Liani yabaddeyo era nga ebibye ebyagenze bubi nnyo Alenskin ngatana bagenda ku stage yeso nagamba kozi omwala gwe batuteyo nga MC Alenskin agamba nze sigenda kuyimba ngoye mwala ye MC kati omwala yadaganye okola ki okuva ku stage Alenskin ne babounce abe obamanyi tebalwawo champion gudo nga ali wali champion gudo teyabaddewo yasindise representative we coach element nga ali wali awo ku kido nasindika Julio Sadamu bona babaddawo ne basikayo ani Sandra Liani ne kigambibwa nti we babadde bamusika we bati yakubye omugongo ku stairs era nga ne bamudusa mudwaliiro wali wonna si birungi ngenda kuba nkolekera katambika kono bamweyana naye ayogerera Alenskin abilenga banyumize kiki ekyatuuseewo ebyaddala era n'omwogezi omulala amanyikidwa nga Lama naye nakyabagamba. Sandra Liani wa Sanyuka TV omugongo mye. Bamumenye omugongo. Bamumenye omugongo omukutudde enkizi. Tagenda kuddamu kwepiica, agenda kubatambulira mu kagaali, buli wanaaba nga awoggana nnyo bw'ati ng'omugongo gwekaaka. Olabye okwasama wasamira Alenskin. Kati Sandra Liani ndokwanze mbadde ono ye presenter akyasinze okubonaabona mu nsi eno. Bannange yasise omuwala ono nkunoonyo yina ekirabo kyo. Ono bamusise ne bamukuba engalo. Bakasise ku stage ne bakakuba engalo. Ye presenter akyasinze okubonaabona and she's a very very young girl. Okyali mwana muto. Ettima ne futwa ne fitina yaki. Eye fitina jolina time zinge ya bajone abitex emirundi ngana kuba bali ettima lyabwe le balina ne futwa ne nugo lya bili gumu nga kafera akyaliwo naye gwe omwana omuto ennugu jolina ku bantu nettima lyolina ku bantu eri kubisa ababiri gumu emirundi analyaki ettima lyolina liringa eryasookawo ku mirembe gy'abasudde ettima lyolina liringa lyabalwadde basirimu ku mulembe gwa fire bongo libutali naye nga it's not too late to change ebiseera ebisinga mugenda ne mukakanya abantu n'omwogerera gundi yakoze bwati n'okolola okuba gweyagala oyiseewo kyoyisaawo bino amativi kyebikola abayimbi abo boolaba n'oseka n'osanyuka olw'okuba oyagala gw'ofuna emitwalo ga 3 TV show ye ekube nammwe bibatuukako mu bulamu bwa bulijjo teebereza you still young ogenze ku stage eyandibadde asanyukirwa abantu abangi bali kuboola bali kusekerera abawagizi bennyini be bakwesikirawo ekyo bannange kiraga oddawa kikuzaawa ekisooka kigenda kutta repetition yo ti TV ebanaba bakugobye tolina TV kugenda according to your records TV ne baba bakugobye teri muntu agenda kulwanirirako kati nentunuulira cuts senga ne weisanga Dagala Sirwanga yategeka papo patezo kati ndozo laba kyafunye mu alien scan yategeka pate papos ezo za Dagala Sirwanga ne tiimu ye naye kati olw'okuba olina omutima omubi n'obutaagaliza nabo bapulizenta ate wali oli kikayerusa oli eyeyerusa yagwa mu kizigo kya Carolite oyo ne ku stage tasobola kulinnyawo
mugenda ne mutta amannya g'abannammwe nga mmwe temulowooza nti nno kigenda kutuukako kitya. TV babagobye, toyinawo ogenda kulaga, ne ku show ogenze bagobye, ate nammwe abama TV. Next time mu supervising abantu abo. Muba supervising mubabuliire okubeera nga teboogera ku bantu. Kati omuyimbi yatuuse n'agamba n'enswala n'engaba nange. Ebigundi bya Sanyuka TV mu bikuuleeyo baana zabaana ne bazikuula ne bazoocha. Obulango si bwagala mabega era kye kyakolebwa. Mwe mulowooza buli wamu mmwe mufugawo. Bro, buli omu alina waafuga. Togenda fuga ku show ya muntu n'etagenda kufuga ku TV yo. So mubikole nga mukimanyi nti mukuba business yono. Ate nammwe muyina business, mulya ku bulango, mulya ku bantu ababa bakyadde okubawa music omukuba, ate bantu bangi abalya ku TV zammwe abatalina buzibu. Bantu bangi abalya ku TV zammwe abakozi be muyina nga bane tebalina buzibu tubaagala, naye show emu egendeyo none TV station number just shame ate nga musobola obagambako ne bakyusa. Wano ebiro ebyobufuzi mubagamba baneete mwogera ku byobufuzi ku show. Nye ate ebyokuvoola abantu temubagamba. Kati wuno omwana bamukutte mu bijanjalo, bamukubye engalo, bamutoze n'enva zigaze essaawa zino. Kati olunaku lweninga lwena sembayo mukubira ate namwongera busungu. Ojjukira awo emabega ebibaddeko aliyeni n'abalina yupi. Kati nze nkuba essimu sikimanyi nti omukulu ali ku layini. Baliko ebyo bya NUP ne aliyeni. Nkuba essimu neetonde mukulu ate kumba ali ku layini. Ngenda ate enjoki omulundi omulala n'atabukira awo nansibyako. Jiko musajja namunyiza byadala kati kantandika ebirala. Era kati ndi mu birala nkola byange nga nze mpola. Kyobeerawo era mu makindi omwo nkola mu ghetto. Ekituufu ekyangobye ewa alien skin bingi naye wabawo ekisembayo ekikugamba ekirwapinga byonna ekikukanyira nti waya nkutadde bingi era mubamu n'aboogera abamu yadde nga yo si nsonga naye ng'ate nange ensobi ze nakola bweziri nti lumu mba ndi ku TikTok okwo ng'omukulu yagenze ku show ndi munda mu Forest studio ya siri mu saati ng'ate ndi n'omuwala ku live video ne bankubira essimu nga ndi na ku live ye kenyini kuba amukuuma Julio yakuba. Of course wakubira alien yabakubidde nankubira ngamba nti sebo otumbula buse gutolimna mu saati wakubya akayimba sebo wayonone sebo onone sibiki bwebityo bintu bwebityo nti wakubya akayimba wayononese olaba watandise n'oleeta omuwala ewaka kufango ninga ate bakirabangako yali tajjanga naye ng'ate yali mukwano gwange nga twogera banja nkukyalire naye mulala jangu tukolera evu wano nga ofuna ba followers bwe kityo najja mu process awo eyokugira awo ne bankubira essimu olwokuba siri mu saati ate nga naye bagamba otumbula busegu kufango wakubya akayimba omwana ono yali mukwano gwange kati omukwano gwange azze tukoze live video biwedde pakisho tebyagwa bayakuba kyali ku live era abawulira nga njogera nti wanji anko bw'otumbula busegu ku fangoni konze neda anko kanjijeko live nira mu comment section baba commenting nga jiwunye awedde abamu abasiru mbwako kalidde naye nga ate munaye yali